Ye social media etutwala kaguddeyo. Buzibu buliwa. Etutwala kaguddeyo naddala ku baana abawala. Baba wala basusse. Kikwasa ennaku nti social media eyambudde nnyo omwana omuwala n'omukyala. Eyo kintu kirumira ddala kuba buli omu ayagala kuba serebu. Buli omu ayagala kutrendinga. Edda ng'ekitiibwa ky'omukyala kiri ku bwereere bwe. Kaakati ekitiibwa ky'omukyala kiri mu kulaga bwereere. Byakyuka. Ate munnaye ne kibeera nga kiri nnomo. Omuntu akira batafaayo. Tusensafu musesa. Anti n'omwana akugamba bijja trendinga. Wiiki emu munveeko. Mukwata omulala Uganda bajja kunvuma ye wiiki. Kati ate omulala n'agamba bigenda trendinga ngende ku for you. Waliwo app bw'abo abawala kwe beetundira. Afune ba clients. Snapchat enaku zina susse. Afune ba clients. Katulina ekizibu ky'abasajja, abasajja tebakya respecting abakyala. Nti omukyala mwe mutuyamba kati. Omwana omuwala bw'avaayo n'atulaga obwereere bwe oba najja n'ayogera ebintu ebitaliimu nsa. Abasajja mwe mwandisoose okumulaga nti talina makulu. Naye kyewuunyisa wano obwereere bw'omukazi bwe bufuluma. Inbox y'omukazi oyo ejjula. Ejjula abasajja abafumbo naddala. Ejjula abasajja boolabanga ab'obuvunaanyizibwa nga banoonya ate mwana oyo olw'okuba obwereere bwe. Abandi badde bagaana nange nina omwana omuwala. Nkya singa obwereere bwe bukeera nga babutaddeyo. Kinampisa kitya nga ate abasajja be bamu bensuubira. Abandi badde bagamba nti ono muwala waffe oba mukyala tumuprotecting wabula bajjula mu inbox y'okumulaga nti kyeyakoze kyaki. Kirungi nnyo. Kaakati oyo omuwala yatuula ne banne n'abagamba mujjukira ebifaananyi byange lwe byafuluma. Eyo emmotoka njirina lwa bifaananyi. Era kanziremu n'enkya neeyambula. Ogenda olaba nga takyayinza kwambala sikaati ekooma wano. Nga buli wayambala ayagala nnyo at least wano eno amabina we gatandikira nga gali bweru. Oshitegedde? Amabeere nga at least ennywanto yokka gy'ateeka munda. Ewasigadde ng'ayagala kubanga kati abasajja mwakinomalayizingidde ddala ekyokugula abaana. Basajja bagwira ddala? Yes. Abasajja mwe musinze okupromotinga obwamalaaya. Faba bakaka bate ebifaananyi ebyo. Singa bwe babita olumu abawala si be babita oba ne babita accidental olumu ne babeeteera. Singa bwe babita abasajja tebakiwa energy. Oshitegedde? Kuba edda ng'omusajja awanye omwana ow'obuwala ekitiibwa. Kati ekitali ku mulembe guno okujjako nga gwokyewadde bajja kikuwa. Kubanze kati kizibu nnyo okusanga omusajja nga ayimiridde agenda ayagala kuntunuulira nkwani. Olw'ekitiibwa kye weewa. Yes, olw'ekitiibwa kye neewa neeyo ne price gye neeteekako. Kiba kizibu nnyo n'oyo yenna aba yeekazizza n'agamba kantomere Shamimu mukwane. Ebigambo tasobola bintomeza bw'atyo. Ajja atyamu. Yes. Kimutwalira obudde okugamba nti ajja asobola okufuna gy'ayitaayiteeyo bw'atyo asobola okuteekawo ekyo ky'aba ayagadde naye jjukira amampadde ekitiibwa kyange. Bano abato obutambi buno tebabakubira simu kumugaba wayi jangu kaddina amukubira muga loogi gundi mu bonsanga. Nze banyinyonnyola engeri gye bakolamu abaana ennaku zino emirimu gyabwe. Omanyi kati nze mbeera nnyo mbawala abo bannemereddwa bulamu abo nagira ne bigaanamu nengenda neetunda biki n'omubuuza process bwe yatandika. Nga wallahi abaana b'ennaku zino tebakyagala kubonaabona. Ffe bino bye tunyumya mbu nentambuzaako kino nentundako kino simanyi ne tukolako kino ne maama simanyi ne tukola kiri abaana bawala ebyo obudde tebakyabulina. Bw'alaba gundi ng'azimbye akayumba talowooza yazimbye atya. Tayagala tebayina like tebamanyi nti obulamu tebulina shortcut. Okitegedde? Kati ye ayagala teekawo shortcut ye. Akube shortcut atuuke ku kiri kyakola ki kyayagala naye lazima obulamu tebulina shortcut olina okuddayo. Mbu wano wangu ne bakugamba katulabe byolimu bya kisiru. Abantu abo bonna abo bemulaba bashamimu abo babalimba babalinnya ennyonyi bwe bati baba bagenze kwetunda balina abasajja eyo ab'amaanyi baba bagenze okulaba nga buli sawa air ticket baba bazijjawa air ticket ogiyita yakakadde agenda asuubula adde abe nga yakavaayo adde yasuubule abagenze ku mulimu gwa mutwe omuwala oyo ne bamuyingizaamu ekintu ekyo. Tulina obuzibu nti bainstirinze abaana ebintu eby'ekisiru nti buli gwe mulaba afunye ssente yeetunda. Abakyala abafunye ssente bakola.
just nti tebaagala kubalaga haso gye bayitamu bakubalaga bulazi biki bye bakoze eki bye bafunye naye mukkirize mugaane muboneeboneeko bonaabonako osobola otuuka ku kirungi kyoyagala tewali kigenda kukuleetera kufuna ssente nga gwe toyagala kubonaabona mugenda kweyambula emibiri mugimalewo mujje mutuwe mule bazadde bamwe babagobe mudde mukaabe olwokuba bakutaddemu kamera ne bakugamba olaba kati mubonaaba towemudde togenda trendinga wemula naye nze ekinnuma nduli twali awo ku gundi ku birthday ya Faye nga waliwo obwana bwa institute butudde awo bukoze pate bazadde baabo nga beba abaana b'omanyi obulungi muzadde wa alabika ali eyo kamuli asima muwogo n'amuleeta mu trading center n'amutunda 15,000 n'addeeka afune ka fees naye oyo omwana aganya otegeera ennaku ya maama we ali wano batudde awo bwe bakola simanya truth or dare naye nga truth or dare babagamba ogenda okisinga egundi genda weeyambulire wali omwana n'ayimuka ne yeeyambula bamudde yalinze kati otunuulira omwana oyo n'ogamba omwana ono bwali mu institute muzadde waaliwa ali kamuli atunda lumonde mukazi wa naye maama ali eyo agamba banne ku kyalo omwana wange ali Kampala njagala aleete wano ki ali mu kusoma aleete graduation maama oyo omwana gwalinamu essuubi naye omwana maama gwalinamu essuubi yaayagala oddiwa maama we essuubi eryo ku kyalo omwana n'atula mu kamera n'atuwemula maama waali awo baŋŋamba oba maama waali awo masanafu mukazi wattu baŋŋamba mukazi mukozi nnyo yeewadde ekitiibwa ku kyalo mukyala musabi ayina ne gurupu mwasabire ey'abakyala tunenya abashalomu ababaleeta oba baana abo kuba na shalomu wawe gwe nalabako gwe yakyazaako nga naye awemula shalomu si wekiri tuba tuleteeka akaana akatuwemula wemula akagamba osimeko ebitundu by'ekyama kabiwayo ngaekeyagalidde no kakati nze kankubulireko olaba omusango sigwa na bashalomu omusango gw'abazadde abaana gye batandikira abazadde bali mu kukolerera abaana tetubuliridde nze an African mother bwe bankuza bwe ngendo bakuza batya gwe nze mama wange yankuza ngamba ebigambo bino bw'ofuna olubuto ojja kuba onzise ye gwe wekka gwe nnina bw'otalireeta wano eno mukolo ojja kuba onzise bw'olikola kino ojja kuba onzise kati ng'obeerawo otambulira ku bunkenke bwa muzadde abagenyi we bajja akkuba eriiso ffe batukuliza ku maaso ng'omuzadde tavaamu kigambo nga kkuba eriiso n'atambula n'omanya kati giwunye okitegedde mukwano sibagobawo bamanyi ekyokukola mbabuuzeeko mugende mbuuza bulungi nnyo abagenyi bonna tambula oba ogenda mu kisenge ky'oba ogenda kuzannya wabweru genda ozannye ayagala kutuulaawo kubeerawo ng'ate lwaki tunyumya ng'otudde awo omanyi lwaki nti nno nze bantu tubeera n'ebintu byaffe naye so aleeta baana because emboozi zino ze tugenda onyumya z'abantu bakulu omuntu agenda kukubawo ekigambo ng'omwana ali awo okitegedde ekirala abaana bange nga bwe bankuza n'eddiini bwe njibakuzizza esswala n'essimu njikuba wasadde nze kennyini ne mbuuza bannaaye edduhuli ewedde nti ye mami naye tubadde tusaala nga Ragiba agaanidde ku ttaabu ne mugamba kale wallahi billahi tallahi oluddayo ogifuna emiggo gy'esswala iye ogifuna emiggo gy'esswala egyo jjo nga tegiriiko kubuuza kubanga iffe ekikyatuyambyeko ne boolaba ebintu ebimu tetubikola weddiriza munoga naye ndi mukazi musiraamu mulimu ebintu binyo bye tutakola olw'eddiini gye baatukulizaamu n'ogamba ekyo sigenda kukikola maama wange ng'olinayo booswalira naye omwana ajja ng'abadde na nnyina yekka n'agamba kati oyo maama naamunnyonnyola waswaliranga ttica n'oswalira seeka n'oswalira nannyini ssomero n'oswalira neiba n'oswalira opasita ali ku kyalo kabeere father kubanga naye bakusanganga mu muti ng'oyimiridde n'omulenzi bakutumye mazzi nga neiba yakusookamu najja n'ayitawo awo ku mudaala gwa mama n'agamba
muwala wonno mulese wali ng'ayimiridde n'omulenzi muwaddemu kati ng'otya n'okutya neyiba ate okukuloopa nti ava kukukuba abaakati kiri kitya mukube bakusibe mukube bakusibe okubye ku mwana wange okuba otya omwana w'omuntu musanze n'omusajja ngani abadde maama yennyini yakubuuza gobadde ogenda okwebaka naye mbadde nagamba nti omwana wange abasajja ali batandika ku myaka emeka abazadde ffe kennyini tetukoze kimala abazadde ffe nnyini kati nze nkubuulira yeffe twonoonya abaana baffe tutya odda ku tiktok taata neyeeyambula nateeka olubuto eno waggulu bw'ati n'agamba omwana we lwanani ndikodinga akaawo teekamu akayimba bwe kati bw'olaba sikijjayo bulungi oŋŋamba taata n'atandika osunda omwana namugamba dadi tekivaayo bulungi olubuto ndaba teruyiika bulungi njagala luyiike nyenya bulungi n'agamba ne mukyala we jangu ono bimulemye akutte bubi ka vidiyo kano omwana alaba bwe muba mwakavaawo nga nanti naye olukulamu ngaabaga please subscribe share and comment abaana abali mu nsi endala babikola naye ojja kutwetegereza abaana baabo abantu nga either kyakola ali mukifunamu ssente alanga either business ze oba ayina talent gyali mu kulanga naye wanene tukwata omwana wa myaka egi ne bamwambaza akantu n'akutama n'atwakinga abantu wano bonna ne bakubenga ne bagamba tubumanya mwana akakozi akajiddeyo ddala bulungi omwana agenda kuba wa tabbu tuwaana buwanyi ne mu komenti tewabaawo alenya mubaamu abanenya naye abo be bagamba nti mukwano jja wano amaalogo wano woosanga omukazi ayambala ekiteeteeyo ekiwanvu nga kikweya ne bagamba naye yeesibye mu bukadde biki byayambala kibyayambala tusibyeko ebigoye ebikadde oba lwaki tayambala wabulayo obuntu obulungirungi kati lwayambaddemu akamukuti ne baga kati ojjirira bwoti bw'olina okwambala gwegwe omulembe gwe bali mu kuzimba wano badiisinze nnyo modesity kyokka nga abagidiisinga bakazi yes wano wosanga omuwala ng'ayambadde shariya ennungi ayambala oba bikafutanizi byemba olw'okuba muwala tazaalanga oyambalanga abakazi abazaalako wenna oyamba ebintu byoyambala tebitegeerekeka wenna oli mukadde like fashion yo yetaaga kukyusaamu lwasalawo lwayambaddeyo ka akantu akati naawe ojjirira leero mu bulamu bwo bwonna oli simaati kati bw'osanga omuntu oyo tamanyi kyayagala ng'agendera ku bantu bano ng'atandika okukyusa mpola mpola afiitinge mu kye baagala so si ye kyabadde ayagala n'atandika okukolera ku ntoli z'abantu bali kyova mbeera nnyo ŋŋamba abakazi kiki ky'oyagala ggwe nga bano bo tebannakusalirawo mu bulamu bwo ggw'oyagala ki nti njagala nnyo okwambala engoye zitankutte because mmanyi omubiri gwange ng'oggyeko ekyo ndi mukyala musiraamu ngyeko njagala nnyo nina ekifaananyi njagala kubeera mukyala ali decent naye abantu buli wembyambala nfuna comments embi like banzititte self esteem n'omugaa kati naawe kennyini wali tomanyi ky'oyagala because woba omanyi ky'oyagala kiremereko lwaki otambulira ku ntoli z'abantu abalala nti baagambye lwaki osanyusa bali nga gwe tosanyuse kati wano e Kampala kye tulina abakazi abasinga bakola social media kyeyagala ekigendera ky'abaana bano ki ekyokujja mu kamera n'atandika kutrendinga gwe kyoba omanya gundi kye yankoledde mu kasonda kali kutrendinga naye yeerabidde nti alinayo obulamu nga bamuwasa wali olunaku lw'ogenda okujja ng'ofunye omusajja kati olwo naategeera tamanyi na bye wakola ye akulonzeeyo mu bangi agamba nti atwala mukyala wange ono aba ali awo embaga yo bagitaddeyo ku intaneti nga bata n'obutambi ng'owemula nga nazaalawo nnaagamba olaba mutabani ndayiro agannyabo tagenda kufumbayo kati n'oyagala obbannyonnyola ng'oba obannyonnyola ne bakubawo ekigambo ekirala nga gwe wakyogera ne bata akatambi akalala ak'obuseegu nga wakikubawo ne balayira n'omusajja ennyini nebagamba naye bannange so nze njagala nnyo abakazi tukole ebintu byonna bye tukola nga tumanyi bigenda kudda ate kola nnyo ebintu byokola ng'okimanyi bulungi nti singa omwana wo naye anaatuula ng'abikola togenda kumuyita omugayi mwana wange onswaza
kuba naye walina abazadde abaayagala okukugamba nti otuswaza naye nga tokiraba so buli wosiriikirira bwoti tuuloganye buli we neeyambula obutambi bwange buno ne bufuluma omwana wange singa enkya n'akikola kinansanyusa amaziga gano gendi mu kkaabya bazadde bange nkimanyi bunyo nange enkya ngenda fuuka omuzadde nga kaabeko tebalowooza ku bazadde mbu maama ono anaalaba atya taata anaalaba atya anti kati ate tulina kali akajja wali emabega nti omuzadde tasobya who said abalala baakafunamu aspect mbi kati maama buli wayagala okwogerako omwana namugamba maama wabula ndeka ntambuza obulamu bwange maama namugamba naye mwana gwe onziramu otya bwoti omuzadde namugamba tosobyanga who said kati who said oyo baamuleeta ne mu ngeri embi nti kigenda kulemesa abaana okuwulira abazadde okitegedde nga bo baakitwala mu ngeri ndala omwana oli ye kye yali ategeeza nti yali alwanirira obulamu bwa kitaawe kyokka nga kitaawe tayagala mmugambako okitegedde nti n'omwana asooka okugambako nti taata kino kigenda tutwala obulamu bwo ffe ng'abaana kitunyiga because ye yakyogera mu aspect ennungi era yali akikola ng'omwana kati omwana yali acontributinga ku bulamu bwa taata kyekimufuula omwana omulungi abba naye kati abaawano ate bo baakitwala bulala ti maama bw'aba ayogera ngenda kwogera bw'anaŋŋambako nga mmugambako bw'anambuuza mwana gonzizemu nga mubuuza nga lwaki sikuddamu husaidi kyawandiikibwawa kati ebyo bintu bya kisiru kati kyova generation eno eyenoonese nnyo erowooza bw'ofulumya ebbeere ebweru omwana ow'obuwala mbu bw'oyambala nga oyambadde bulungi ng'oli decent ogenda kuddiba musimanyi abasajja baba tebakulaba kati natandise n'olaba abasajja abakulu abameze n'envi ebuziba nga mutandise okuvaayo ne mwogera ebintu eby'ekisiru nga mbadde mbabalamu n'amagezi muze neewunya omukazi eyeebikkirira osikirizaawa like ekitiibwa ky'omukyala yenna bodeyo era tewabeerako awo omuntu yenna ky'olina ng'ekyobugagga gwe mubiri gwo kuba oli atuuka n'ekiseera n'ayaayaana oggulaba nze era ngenda kiremerako kyova naleta hijab nation modest abawala kyetulina ekyobugagga gwe mubiri gwaffe tukuume bulungi omubiri gwaffe tubeere ye goldi waffe gwe tulina naye bwe tutandika omutambuliza ebweru omwana n'ayambala akantu nga sikaati ajambadde wamulabye afunye olugoye luwanvu naye nga lwonna lutangaala nga amabina gali bweru nze ngenda mu shows naye ntunulira abaana abawala bwe nti mbugwe mulembe kati n'olaba abakomenti nga naga ne kati Zubeda ne mu show n'otugeno ne mu kiseera yambadde shaliya n'obagamba mukwano oyo yenze anti nze sikolera mmwe nze era njala otegeeza abannayuganda nze sisobola kutambulira ku ntoli zammwe ekyo tekiribaayo nze omulembe gwo gundeke omulembe kagundeke nze nja kugusanga gugira gugenda nze nja kugusanga naye kyonna ekyokwambala kyenyambala kasitanga omubiri gwange guba mubikke ng'ate ndi comfortable nekyanyambadde nga sirinayo gwe nalowoozezaako nti kano kankambale gundi agambe shemu byoyambala weeyisa kikadde mbuno neeyisa kikadde nze bwentyo bwenjagala naye ate aboogera mu dibye abasajja babakozesezza babamazeemu supu kyokka ffe basigadde batuwa ekitiibwa okitegeera oyambadde amabino gatadde bweru amabere gali bweru buli kimu kiri bweru bakukwana bo kubanga bakwana kuba abasajja bwe baba bakwana takwana nti nasooka nalowooza mu nsonga za mutima biki kyalabyeko awo obwongo nga budduka kati bw'amala addayo ew'omukazi gwayagala ow'ekitiibwa gwanagamba onaasooka okuba maama w'abaana bange bano abakunamakunama tebalaavu omusajja aba alina kyeyalabye obwongo ne bugenda kati bw'amala okifuna aba takyalina kyeyeetaaga naye kati omwana eyayambadde obulungi yeesabise ayambadde ng'omukyala kagatta alina ekintu kyeyagambye ng'ali ew'akasuku n'agamba abakazi abambala era babimpeerezza nnyo bingi ne ŋŋamba mukwano gwange naye ngenda mmukuba n'agamba abakazi abambala hijabu abakazi abeesabika tasobola bakwana tasobola bakwana naye ne ŋŋamba abantu bakola ensobi mu kwogera asobola okuba nga yeerabidde nti abakazi ate abambadde kuba mukazi oyo abalimba oyo kagatta asobola okwana omukazi ali obukunya tasobola kamera eno etufuukidde kamera
nze njagala okugamba abaana ab'obuwala temuva ku kwambala bulungi kye tulina ng'ekyobugagga kyaffe gwe mubiri gwaffe yambala bulungi buli kimu kibikke bakuyita omukadde tofaayo bakugamba omulembe gukulese ojja gusanga tegulina gye gulaga kubanga bye tulimu bye tweddingana mbu kipya ki kye baleese sikaati ze twambala bamama baffe baazambala simanye ze empale za boloboto mu bamama baffe baazambala ku mulembe zaabwe zaaliwo tewali kipya kye tuleese teriiyo yadde kintu kye tuleese tukwata bikooyi binene era ne tubiddamu ne tubidesigninga naye tewali kipya bamama baffe ebikooyi baabyambala embugo bazidesigninga ku bintu ebyenjawulo okitegeera naye bamama baffe bonna baabawasa baafumbirwa baasigala n'ekitiibwa kyabwe bagenda fa nakyo otunulira abaana bano Shamim tuyinza okugamba mbu tunenye omuzadde ng'omwana ono yawa mama akasente anti kati olaba Africa nsaba buli muzadde ali eyo eyakoledde ensobi osobola ogirectifyinga atannagikola togikola nze Shamim nnina ekintu kyange kye natandika era nkisaba Allah buli lunaku saagala mwana wange kunkolerera saagala mwana wange kunkolerera njagala nkolerera omwana naye abaana be abakolerere tukyuse mentality eno eya nkolerera maama nga maama bakuleetera ennyama tomanyi gyevudde nze waliwo abasajja omusiraamu gwe mmanyi eyo talya kintu kya mwana nga tamanyi gyekivudde kuba kubuuza gy'okola we muba munaalya amatooke gataliimu munnyo mugalya nandi ziffe tulina omukolo gwe twaliko taata w'omwana n'agamba tekuli ndongo ne beekalakaasa awo omwana ng'alinamu akasente ne bbaawo akalina ne bamugamba muzeeyi tuleese natoolo tugenda kukuba endongo kweri n'abagamba mu maka gange ne bamugamba muzeeyi bw'ogaana omukolo ng'omwana tagenda fuluma kisenge n'agala tafuluma Haji yayimirira ku kigambo kye n'agamba oba afuluma batafuluma tafuluma Haji ne tumugera nga yeebase ne tuteekako ebidongo yayimuka n'agamba dijje nja yiwa amazzi mu bidongo ebyo n'agambye ebyo ebidongo bigenda kukola kazindaalo wallahi billah omugole yafulumira ku ngalo nnyabo nfudde nkugambye twajja ne tubuuza ate omukolo ne guggwa Haji yayimirira ku kigambo kye waliyo abazadde nga bo oba oyina ssente oba tolina tayagala kumanya anti omuzadde agenda ajaga ngambe ku mwana nga kasukali ya beba abazadde abekkiriranya naawo zambu biki beba abazadde abakkiriza abaana baabo okufumbira abatali basiraamu beba abazadde abakkiriza ng'agamba waayi tunaakola ki omwana munaye kyayagadde musajja alina akasente omusajja ng'atubeezezzaawo nze sagamba ewaffe singa bawulirako oluvuuvuumo lwonna ti omusajja yalayika si musiraamu bakulinda n'omutuusa omukono atuuka ne bamugamba bataata bange abato tusaba ne bajjajja twosaba tusooke twogeremu n'omuko wano ffekka ne bamusomesaayo aya ezze bamanyi nti buli musiraamu olina okuba ng'ozimanyi singa era bafuna ku luvuuvuumo biri edda nga tebanatandika kukomola basajja bonna nti alayika si mukomole anti tulina omukolo gwe baakomolera awo mu lujja lwewaffe wallahi billah ab'omutima baamukomola nkutidde baamusalako baleeta omutayirizi yaliwo ku pembeni ku kyalo baleeta omutayirizi ne batayirira omuko yali mu kidaala nga mubisi omukolo gagenda mu maaso temwamukako obulumi obwo kati ewaffe ne tukikula ng'ekyo tukimanyi ekisookera ddala ewaffe eddiini they do not compromise okitegedde oba olina ssente ewaffe oba tolina omusajja ajja kuba musiraamu oba alina oba talina ekisookera ddala abeere muki kati buli muzadde ekyo oba oli mukatuli kiteekawo amateeka ago nti omusajja abeere muki kisinzi kikiggo kyoyagala ng'omuzadde kati nze nkugamba nti ezo bye baatukulizaamu bituyambye nze ne bwe ntambula n'abantu abayaaye mutya ne bwe munnangira okunywa soda gwe mbanja okunywa sirinaamu n'apetite yonna gye nsikirizibwa nti bannange ndaba nga abali ku mulembe banywa wayini wenkwata kasoda ne kateekamu ice cubes ne lemoni kugambye soda n'awooma n'ayitiriza omulembe gufudde kusinziira ku musingi ene mabega musingi gwa waka mbuno tuli ku .com mbuno bannange bonna bambala mini so nino bafiitingamu
maama wo mulowoozezaako omanyi nti enkya ogenda kufa era bw'ofa ogenda genda otya nze ndaba abaana awo ne tubagamba naye ensinga ekumazeemu bw'ona ogenda otya we are not all perfect naye tugezeeko kye tusobola mpola mpola tugenda kutuuka balina kye bagamba mbu eyafa bino buli eyafa kyogamba yafa kino Katonda yatugamba musonyi agenda tusonyiwa osegedde tojeja nnyo Katonda temugezesa nnyo Mungu ensi tuleme kugyonoona nnyo kisusse olw'okuba twagala okubeera nga tutambulira ku mutindo tuyina waneeno abaana abasigadde ku nnono ng'asigadde ayambala bulungi asigadde yeeyisa ng'omukazi bw'alina okweyisa lwaki njogera nnyo ku bakazi because twonoonese nnyo guno omulembe nga twagala kkakasa nti ffe tuliko gundi olinda baavuga mmotoka eyo yagijja mu kino zati nina abakazi abakendeeza amabeere amabeere manene go mabeere manene ate namaana ateekamu amabeere okitegedde ng'aliina ddene n'alikendeeza n'agenda n'agula ebbere lya pulasitika ate n'alyambala kyokka nga yalina eddene n'alikendeeza nga banne bamuyimba otubeere tutono nti amabeere ge manene n'agenda ne balikendeeza kyokka ate abaali awo ffe ne tuvuma ab'obubeere obutono n'addayo ate n'agenda n'agula silikoni ate bw'ayambala akaleega n'apakiramu silikoni kankulage tubutu zegamye omukazi abakazi tuli ago mabeere gayina n'ennywanto naye nga walina ebbeere lyo lyali ddungi walina ebbeere nga ddene naye ng'oyaga fitinga mu banne abalina amatono n'ogera ne balikendeeza kale n'ogula silikoni ate n'omuteekamu ate ofiitinge kati mu society ate kati eriwo gurupu zino zituwaga abakazi yeffe abantu abasinga okuba nga tuli disorganized tetumanyi kye twagala kubanga balina engeri gye batufugamu batutwala sipiidi omusajja bw'ajja n'aganze ku mabina ku siva nga tugenda tunoonya amabina tuba tuli awo yagoogedde ng'awasa atalina bbina ng'ate tuddayo ng'omugamba munzijeemu ebbina nga waliteekamu dda wakola n'essajjale oba oli awo nga bagamba abakazi abambala ebyo ebiwanvu tebanyuma ng'obivaamu oba oli anga mbiri gyabwe gitambulira nnyo wabweru n'ogawo bakiki tubagalako bwagazi nga twakabalaba awo ate n'ogamba batenzireyo kwegamba wekijjira nti kiki ky'oyagala gwe ng'omuntu oyagala kubeera ki feke nyini tuli aganaga abakazi tuli awo tetumanyi kye twagala tekitegereka naye beera straight forward omuntu waba akugamba omugamba olaba yenze Shamimu ndi mukazi mumpi sirina kabina njasamamu bangamba okambala yenze oyo lwembanjagadde naye kati nakata lwembanjagadde kiki kyenkugambye nti nze nkola ekintu kyempulira kyenjagala ku mutima wabula sikola nti abantu bagambye okitegedde sikola nti abantu bagambye wabula nkola kyenjagala ku mutima gwange ekitegeeza senga waliwo akuuma akongera ku buwanvu nandikala esseera nako sigamba gwe bano bye bagamba waayi tolina kabina singa abantu bawanvuye nga abampi tusigadde batono ku nsi ebbeero ng'olina katono n'agenda ne baligezza abantu singa bawanvuye singa ali akuuma akawanvu yankubuulira senga bano bagenda envuma gye bavumamu abampi waliyo gwolaba oli nga bavumya abampi n'owulya ng'ayagala kwesoga mu ttaka va mu bino ffe baduma nemusaagamu awo ne museka because nze teri muntu ayinza kunvuma bumpi ne kinnuma va mu bino byembeera mu kamera awo ne njogera n'ensanyusa abantu n'enkola biki n'ennyiiga but nze nina ebintu bye nnakkiriza mu bulamu nti omuntu yenna ayagala okunjagala ye Shamimu yoyo mumpi akabina takalina you either take me or leave me yoyo gofunye ne bavuma ennyindo bannange omwana yafuna anti kati abantu bayiga nti alina kukwata ku bintu ebikuliko ennyindo yeeyo tegenda kukyuka yeeriwo mugenda okasongozeemu n'osanga omwana ng'asuza peegi namukwano gwange asuza peegi ku nnyindo wanazi mbu bamugamba bw'okikolera emwezi ewanvuwa wanaziyira nemugamba amagumba gaffe betugulanga gakaddiwa okyali mwana muto nti enaakonda anyway kati waziyira muna asanyusa abantu ayagala mbu bamugaye nti kati alina ennyindo ndaalo ffe tugenda bbeera n'ennyindo zino engazi kyokka abasajja bagenda sigala batyatwagala
buli wanalaba ennyindo yange yagiraba nsongovu. Nga tumaliriza Shamim, n'emirimu gino oza tegiviiriddeko baana bano kubeera nga beemula kuba wootunuulira mirimu ki agikuleetera okwemula? Anti wootunuulira emirimu mbu banoonya alina nambaazi atweninga nnyo ku social media naye nga katoya ajja tukola naye olwako nakyo kikulu. Tetukyebuuza ekyo. Tewali mulimu gukuleetera kukola ky'otayagala. Ate kambabuyeko tewali mbeera. Tewali mbeera nkiddamu ekuleetera kukola kintu ky'otayagala. Bagenda kugamba lwakuba tonnagituuka mu buli embeera nze ngiyiseemu saagala munneeyogerezeeko. Gwe oba osazeewo. Era omuwala nze bwajjana nga nali siina option nengera ne neetunda. Wali oyagala okwetunda. Mukyali kiguruupu. Wali oyagala okwetunda because waliwo embeera weetuuka nga biganye naye ate waliwo b'osobola okwoleza engoye nga teweetunze. Waliyo omuntu azza okuba nga ayoza ngoye. Ate kati n'engoye za bbeeyi okuzooza. Omuntu n'omusasula emitwalo gye 3 olunaku. Eyeetunze ayina mmeka? Nina 3 gyange sogulyako omwana wange amata kati 3 egyo nze budget mwentambulira. Nze sisobola kubanga nfuna mitwalo 3 buli lunaku ne neteeka ku muwala afuna emitwalo 2. Nze sigenda tambulya ne bwe mma mikwano gyange era nze nja bbaga abanna ekifo kye mutaddemu pate nze sisobola bbere yaawo era nyiza obutajja okujja nga waliwo agambye nze jangu nkugulire naye nze sigenda kukwata busente bwange ngende neewole nfiitinge mu mmwe abagula emmere y'oku Serena olw'okuba omukolo mwagutadde ku Serena. Oyo si ye Shamimu era nabagambye dda mulaba sente za Serena sizirina. Woma mwagala njije wabaako ajingulira oba sigenda kujja. Kyakubiri engoye zenzigiramu zina abanyumira. Mwa twagala bumpi. Zanti ekyo nkikubuulira. Nti ngenze wa mukwano gwange mpayo olugoye londo ambale. Mbupate. Eyo pate ebeeganye. Kuzange zennyini ez'owino. Nze nakula nyambala ngoye ez'owino. Nga ngenda nengula akasikati kange ka 10 waliyo abavubuka eyo munda. Abasala endiboota. Nga batunda ngoye z'abawala n'ogula akasikati ko 2 ne katopu 2. Ekikulu nakula mmanyi ekintu ky'okugatta olugoye ne luno kyova olaba era ntunda ngoye ndi mu fashion. Because nalinga nsobola okugatta obugoye bwange ne mbwambala omunalowooza nabuguze 10. Kumbe kati ng'akagoye kange akowina ako kenzijayo. Ak'ettaano. Tatuukanga nnyo mu 5. Wabeeranga mu 2 3. 2 awo. 2 ne katopu twalinanga obutopu obwo bwe twayambalanga nga olumu babutuwa ku 15. Kati ffe twakeeranga nnyo mu Owino Masembe. Mu Owino ssaawa 10 akagatto ke babaguze emitwalo 3 bakatuwa ku 15. Kumakya ssaawa 11 mwe muyingira ekibuga nga n'emmotoka ezo tezinatandika ttambula. Baba bayiwa buyiyindi boota n'oyingirayo mu ngoye n'ofuna engoye malidaadi nga twambala. Va ku bino kati sikyayambala Owino. Nyambala ttaki, nyambala ngoye empya. Seerabirayo wabula kati ate awo Mukama yanzijawo. Eddiini yaffe tugamba Mukama bw'aba akuwadde faanana byakuwadde. Hani nyambala lugoye lupya. Naye nalinda tayimu yange ze siina pressure ya muntu kwe natambulira. Sirina. Ze saaganako twala abantu waffe. Mbu mama nga asiika muwogo mbu nkugana okutwala. Nga nkutwala yana ga mamange awo mu kikoni tewali artist waneeno mu bakwano bange atamanyi nti yali atalya ku mmere ya mamange ng'aliko mukwano gwa. Nakutwalanga ne kugamba yeffe tusiika chipusi n'omuceere tuulaawo. Kapirawo n'akagula. N'okalya mamange nga taguza bakwano bange ng'akuwa akamere. Ewaffe nze ewaffe era tosobola kujja era bw'ojja n'enkume emmere omanya mamange si eyankuza. Kye batamma waffe ye mmere. Lyessala. Era emmere ebaawo newange nakiyiga ekyo kabubeddi waka walina bbaawo emmere kuba essaawa yonna n'atuyigiriza nti omuntu yenna bw'oba ofumba tofumbira baliwo waka fumba ng'omanyi nti waliyo omuntu yenna agenda okukola ki okujja. Kati nina ebintu bye nnakuliramu siinayo musajja yankwanako ne ŋŋanda mmuga nti mama nga asiika muceere mazima n'enkutwala ne gye tusula. N'olabawo nti weewo kati omukazi gw'otwala nno yoyo era asobola okukuleeta bunye nekuga asooka oveeyo tugenda suula mu kindaazi butte ayinza okukusammukira. Onjagala oba tonjagala ne kati nze nkulagirawo omumwa gwange nga waka mouse kubanga nja kulimbira bwerere njatike. You either love me with my mouse
oh you leave me sekwenya kwenya nze ngaayo obugumba bw'enkoko ne ku first date bwenjirya mbugayo olaba sireka mmere nga sigimazeewo ne sigamba wait ati gimpakingire ne ku first date nga nakakulaba mpakinga emmere noga munange nzikuse naye mmere yange nenga waiter emmere gimpakingire ngitwalira baana mwa agirekeewo omusajja ne bwontunuulira oddamu emmere mbangitwala tewewenya mwenya ne bwe buba bufi busatu nga bwe busigaddeyo nkugamba bupakinge mpakinga emmere ekirala njogera nyumya like nze nyumya njogera era olukaawe nga ntandika owaaje oli otya tubadde tunyumya songa oli n'ebirevu netandika weetyo bikabikako sisa kulaba ate mu maaso bwe ndi nga nkutingo oyina ebirevu gwe kati onjagala ng'ogambye nenga njagala nnyo seeto nozimpa soko njokyeyo obeera omusajja ng'abulashinga nzera newe mbakukulira nkugamba ndizo ssente nze bwe bulamu bw'oba tompadde kasente obulamu tebulina bwe tujja tutamba tusonyumya obunyumya kati awo ne mugamba owaayi tetuulye baleete n'entandika n'olwo ttumya chipusi mpaayo n'omuceere mpaayo kakooko mpaayo kali n'entandika byonna ng'ogenda bbirya kujjako nga nzize nzikuse era bwe mba nzize nzikuse nkugamba nti bampeeyo bakaddawa ti oba ki bwe mba nzize nzikuse siwodalinga mmere yakupaaki naye wenzijanga enjala ennuma mba wakulya mmere ate bwefikkawo ngipaakinga si mululu enjala ennuma nkugambye bwe nzija nzikuse era ngamba bugambi bampeeyo either amazzi oba bampeeyo ka ice cream nga tumaliriza mimu tuyitiriza nnyo okugamba mimu ali mu mbeera nnungi wenkola kino nange nsobola okubeera nga ye okwegomba si kibi n'okwagala okuba ng'omuntu si kibi wabula okwagala okutambulira ku peesi ye gy'otomanyi kaddemu okwegomba si kubi okwagala okuba ng'omuntu okuba role model si kibi wabula okwagala okufuna by'alina ku sipiidi ya kika kya waggulu nga tomanyi ye by'alina yabifuna atya era mu bbanga ki bwe buzibu n'ogamba njagala ng'ennyumba ya Zari njagala nka obulamu Zari bwalimu ndaba Shira Bugashumba trendinga nnyo I want to be like Shira tomanyi Shira gy'avudde tomanyi Shira yatandika ddi tomanyi famire ya Shira tomanyi kitaawe akontributinze eki mu bulamu bwe tomanyi Shira yeerekereza biki okubeera Shira gwe weegomba essaawa zino wabula oyagala kubanga Shira Dashira you cannot even contact omubuuze sweet wakikola otya okubanga bwoli kati gwe n'oyagala bubeezi kulaba Shira ayambala ki n'otandika okunoonya Shira byayambala Shira ayambala nga tagigulawa n'otandika okunoonya kumbe Shira engatto gy'ayagadde ayambale nti Shira bw'abala nti kanteekamu olugoye lwa miliyoni 2 aba abaze nti wentwala olugoye lwange olwa miliyoni 2 nzijjawo miliyoni 10 ebyo tetubirowoozaako kuba ffe tukirina ekyo ekintu n'ogamba kantungisa olugoye lwange lwa mitwalo 5 ngenda kukola appearance wano naye nkakasa appearance gye ngenda okukola erina okundeetera emirimu emirala gya miliyoni 2 because ebyo ebintu tubibala ffe twagala tuteekemu miliyoni kubanga artist omulaba yenna asobola okuba naga ngenda mu show ya Stasha ku show ya Stasha ngenda kweteekamu olugoye lwa miliyoni 2 naye nkukakasa miliyoni zange ezo 2 zigenda vaayo nga tagenda kukola kinaye agamba appearance gye ngenda okukola nze ng'omuntu olina kyegenda okukola ki okunyongerako brand wise nkikuba ngenda funamu omulango abantu abampa ekiti bagenda kweyongera n'obulango bwange bugenda kweyongerako class kuba ye aba abibaze kati gwe n'ogamba Shamim yayambadde olugoye lwa ssente meka mitwalo 5 kandunoonye nojja mu inbox bambi I need that dress gye wabadde oyambadde biki nojja n'ogifuna n'omala oddugula mitwalo 5 n'oluteeka mu nnyumba ne lwebaka nga nze nalwambadde nenzija ne nkola appearance ne mbagamba dressed by Mimi's Glamour oba Gibbs Bridal nenvaawo ne nduteeka mu dduuka ne bajja ne balugula 7 gwe n'olulunkano n'omala n'oluteeka mu nnyumba ne lwebaka nga toyina kye wabaze gwe wayagadde bwagaza olugoye lwayambadde what next tulekerawo okoppa ebyekisirusiru
bw'oba oyagala kubanga muntu oyo mutunuulire step by step beera mugumiikiriza bw'oba ofunye access yonna eyogera n'omuntu oyo mubuuze akikola atya oba yakikola atya okuba kyali twegombe naye nga twegomba kugamba step by step yeah. si kwagala kubeera Shamim ovuga Range Rover n'otandika okugamba eyo nino givuga enkya nino givuga luli kati olaba abantu babeerawo ne beteeka ku pressure n'olaba abantu nga bagala kati Shamim ku ssente ze mulina n'ebintu by'okoze mu kukola ezo bizinesi lwaki totyuse mmotoka n'ova mu siyenta n'omugamba olaba ku siyenta yange ku siva ekikulu kyonna ntambula nti emmotoka eno nze nga nze nina eyina byetantaddeeko nti tegenda kunteeka ku ntoli because nze nga nze sigiraba amagoba gange geekola ki naye ga ku linnya lye nnina neetaaga emmotoka nina ebifo bye neetuukamu nga mmotoka gye neetaaga kati ate era waliwo ebifo by'otuukamu olina ddiru gy'ogenda okukuba ngaekituufu weetaaga emmotoka nga jeep oba weetaaga emmotoka nga Range Rover nga yegenda okugendawo okitegedde n'ogenda n'ogipangisa asatu naye togenda kweteeka ku pressure kukwata gula mmotoka milioni 3 nga toyinawo yadde business eyingiza milioni 10 buli lunaku. What is that? Kati nze nja kuvuga siyenta yange nteekewo Mimi's Glamour nzigulewo Gibbs Bridal imbere ne channels zange zonna nsooke nsettinga ebintu byange bulungi endorsement zijje nzimba akayumba kange ntuule n'abaana bange ngambe nti kati okusinzira ku magoba genfuna buli mwezi nsobola okugulayo Range Rover nga nina n'amafuta gaayo sigenda kukubira musajja yenna nti amafuta emmotoka ensiseeko nga siinayo musajja yenna agenda kuŋŋamba onjasamidde nnyo ebisumuluzo biteeke wali kyova olaba nsiiba ŋŋamba abantu abanjasamira nti siyenta bwanya yange sirina ayaŋŋamba ebisumuluzo byange biteekaawo okitegedde bw'ommanyira nga nvuga emmotoka yange nga ŋŋenda yange nze sisobola beera mu nnyumba ya musajja nga sirina kyapa kya nnyumba nga kiri mu mannya gange sisobola nti nze kyo kikubuulidde kubanga saagala onjasamire oŋŋambe fuluma ennyumba yange bw'oba wagizimba n'ogamba onjagala nnyo ekyapa mu mannya gange si bubbi nze sabbeerawo munne sisobola era mbeerawo nga mupangisa mbeera mu transit mbeera mu transit nga nkola kasente kange nzimba ennyumba yange nkutaddewo wange nze omukazi yenna gwe mmanyi ng'oli mu nnyumba y'omusajja ng'ekyapa ky'omanyi ng'ekyapa ekyo kiri mu mannya ge oli mu transit olinga mupangisa kubanga be abakazi bemanyi buli wanyiza omusajja nga mugafuluma ennyumba yange onjasamira mu nnyumba yange gwe musiru gwe ng'otudde omukazi comfortable ennyumba gy'olimu ya musajja n'ekyapa tomanyi gye kiri n'amanya akyapa mwekiri togamanyi bw'eba eri mu mannya ga maama we ogenda wabya abakazi ayagala awaba omusiru omugezi atuule ategeere bw'oba omanyi oli mu nnyumba y'omusajja nga n'ekyapa tomanyi mannya galiko oli maid oli mu transit oli neighbor oli mupangisa manya ekyapa kiri mu mannya gaani ekyapa kiri mu mannya gaani musajja yaggulira emmotoka toyina kaadi yaayo naye otuliko otwasamira oyasamira abantu abalina kaadi nga ziri mu mannya gaffe ojja munyiza akugamba ebisumuluzo byange bimpe so ffe bwe tuba tuleeguula emimwa bwe giti bw'aba agamba nti bwe mba njogera saagala mukazi anziramu yemmwe abamu kuba abakazi be bagamba tonziramu gwe sirika kuba wonyegera ebisumuluzo nsaba ku bisumuluzo by'emmotoka yange nina wendaga waliwo n'abatuma wa booda we ogenda olaba omwana ajja agamba anka abadde angambye ebisumuluzo babimpeeko nti ate naye madamu ze sibimanyi ebyo bantumye ekisumuluzo omusajja bw'aba akuwadde ebyaddala omusajja akuwadde akuwa emmotoka ng'eri mu mannya go akuwa ettaka nga liri mu mannya go naye nze ebyokumba nti beera mu nnyumba yange ng'ennyumba simanyi naani yagizimba sobola obutamanya naye byonna ekyapa kino kibeere mu mannya gange mugenda kutubba mutumalewo obo si bubbi tusinkane omulundi omulala